osobola okubaako kyokwata ekyamaanyi mu nsi, baako kyeweekakasa. Kambabulire kino, si nze asinga obugezi mu Uganda eno, si nze asinga okutegeera mu Uganda eno, era si nze asinga mu kukola kino kyenkola, wabula nina ebintu ebitono ennyo, bingi sibimanyi, n'ebyo bye mmanyi nfuba buli lunaku okubitegeera. Become a master of what you do. Baako ekintu kyokwata ensi ekutegeere. Mu Lungereza tugamba nti to inspire a generation, you don't need to have amounted much, you simply need to have mastered a few steps of your life. Okusobola okusobozesa omugijja okugenda mu maaso n'okuzzaamu abalala amaanyi. Teweetaaga kubanga ofunye bingi, sente mpitirivu mu banka, ebizimbe byozimbye bingi. Nedda, weetaaga kubanga byebigere ebitono bye waakatambula obitegeera era obyekakasa. Baako kye weekakasa. Ensi ekitegeere nti bwe baba banoonya ayera, gwe asinga okwera. Ensi ekitegeere nti bwe baba banoonya omusomesa, gwe musomesa asinga. Ensi ekitegeere nti bwe baba banoonya omuyimbi, gwe muyimbi asinga. Ensi ekitegeere nti bwe baba banoonya omuntu wa kamera, Solomon yasinga. Baako ekintu kyokwata weekakase, n'abantu abakwetoolodde batandika okukitegeera nti ekyo ekintu okisobola. Naye abantu bangi batambula mu butuufu ng'ayagala akola ebintu 10 naye nga tewali kyasobola kukakasa, kyagamba nti kino nkikutte. Mu Lungereza tugamba nti be like a postage stamp, it sticks to an envelope until when it gets there. Beera nga ka stamp akedda ke twagulanga n'ossa ku bbaasa, tekaavanga ku bbaasa okutuusa ng'ebbaasa etuuse. Baako kyokwata. Kankubulire, mu kusooka bajja kukuwakanya, bw'onooba otandika bagenda kukuwakanya, oluddako bagenda kukulwanyisa, olwokusatu bagenda kukulemwa, olwokuna bagenda kusirika, ku gwokutaano bakuwulirize, ogw'omukaaga bakugoberere. Oteekwa okuyita mu mitendera egyo gyonna. Baako kyokakasa. Ensi ekitegeere, oba oli akwagala oba takuwagadde, ebyo si kikulu, naye baako kyokola mu bukakafu ng'okyekakasa. Ensi etegeere nti bwe baba beetaaga asobola okukola ekyo, ye gwe akisobola, naawe osobola.